Ssente wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matya Rangapwanika ayise bukubira ab'ekitongole ky'enguudo mu ggwanga okulaba nga bataasa bunnambira akabaate akagudde ku luguudo lw'Entebbe Express Highway mu bitundu by'e Makandwa mu Kajjansi Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso. Ettaawo eryateekebwa mu kitundu kino okugatta ku kyalo kya Kitende lyajjulamu amazzi era ne kireetera n'ebisenge by'oluguudo okwetemamu enjatika. Okwemulugunya kwange ate kinkoze obulungi nti kati olwaleero kibaddewo kindaze nti bagenda kuba batali kukola. Naye ekyembooko kino kyembadde njogerako kubanga nze ndi mukulembeze w'akatundu kano sinze chairman ndi mukulembeze w'abantu bano. Kakati abantu bagenda basala wano. Waliwo abantu abavuga ka takisi akakayinula embooko ensusse tulowooza nti enkya olunaku lw'enkya emmotoka ejja kuba tractor esima amazzi gajja kuvaawo basobola okuba nga bayitawo. Ssentebe Bwanika agamba nti kino ekizibu kibayinza obunene era minisitule y'enguudo esanye okusituukiramu kubanga ekizibu kya Uganda yonna. Si kyaffe naye kya Uganda yonna ate kya Pulezidenti Museveni kubanga ye yennyini yayagala okwekuuma amanyi n'otusiba okumala essaawa n'amagasi tutambula. N'olwekyo kakati kitukoze bulungi nze mbagambye gye bakomye okulwa gye bakomye okuteeka obulamu bwa Museveni mu matigga n'olwekyo kiteekwa okukolebwa ziganya nti egenda kukola ekkulu eno era ne batugaba bajja teekako sengenge naye tujja bakolera ekkubo lye muyitamu naye twabedde nga tujja nga tebalimubbako yali ku kyendowooza. Wabula eky'omukisa omulungi oluvayo lw'abakugu okuva mu kitongole ky'ebyenguudo batuuse nga bakulembeddwa Munakisitu Sharon era ne bagenda mu nsisinkano y'akafubo. Oli yali agala either within technical personnel bayagala tukonna ngamba for the road we shall maintain by then abasanga bakola wali abasina mukiredde walamanyi wale. Inginiya wa disitulikiti eno Ndiwaana Geoffrey agamba nti bakkiriziganyizza okukwataganira awamu okumalawo ekizibu kino era baliko era aliko n'ebirala byalambise. Nga tusala amagezi okukola awantu wano amazzi gava eri ku busozi buli bwonna ne gakuŋŋaanira wano naye tukkaanyiza ne aba UNRA ne WACS nti ffe tugenda kuleeta ebigoma ebikola wano bo bafune tractor n'obizimbawo babiteekewo abantu basobole okuba nga batambula bulungi n'emmotoka nga ziyitawo bulungi kiyambeko. Naye kireese kino nti tuli mu January musana gwaka naye enkuba egenda tandika okutonnya kinaaba kitya wano. Bo abatuuze bagamba nti embeera ebadde basosseeko kubanga amazzi ago gajjula mu ttaawo mulimu emisota so nga tebakkirizwa na kutambula ku luguudo express nga bayita waggulu ekintu ekibatadde mu katto. Okuva 2010 ekitukosa naye bwe mujja okutukola kijja kuba kirimu kubanga abaana bafiira mu mazzi kitukosezza nnyo emyaka kumpi etaano. Okwemulugunya kwange ate kinkoze obulungi nti kati olwaleero kibaddewo kindaze nti bagenda kuba batali kukola. Naye ekyembooko kino kyembadde njogerako kubanga nze ndi mukulembeze w'akatundu kano sinze chairman ndi mukulembeze w'abantu bano. Kakati abantu bagenda basala wano. Waliwo abantu abavuga ka takisi akakayinula embooko ensusse ate nga nabo bazadde asiba akatakisi ako najjayo embooko n'asabula omuntu mu mugongo. Ebbanga nga tukubira bekikwatako omulanga bajje batuyambe ku nsonga eno ey'omwala guno bagugira. Amazzi gabira ddala eri waggulu ku lusozi ne gakulukuta emyala gino gyonna egy'ekkubo nga bw'oliraba bagatemera nga galina kuyita wano. Agava eri waggulu eri kukingizibwa gonna gayite wano. Nze ndi mwana nazaalibwa wano amazzi gano gategatukola bino naye okuva lwe baakola oluguudo luno emyala gino tebagikola bulungi. Kati amazzi bwe gagenda geeyongera olunaku abantu gye bazimba gonna agava mu kyalo kino Makandwa gamalira mu Valeera. Bano basaba ebituukiddwako bisibe mu bwangu mu nkola ng'abaana tebannaba kudda ku masomero kubanga alina ettaawo bye bakozesa ku masomero ag'enjawulo. Kitukoze bulungi bonna aba minisitule ate kati ekitongole kya UNRA ekyakolanga ku bino kyavaawo bwe buzibu bwe tusinza okusanga nekitukoze bulungi n'aba minisitule bazze kubanga abantu kye batannamanya Pulezidenti Museveni yalwawo okukozesa oluguudo luno ng'atyayo kakati bwe yamala okutereeza ebyobwekwerinda kweri takyayitayo ku lw'Entebbe olukadde ayita wano kati ate bwe yamala okutandika okuyita eno naye ne wafuuka wa mutawana naddala nga n'ayitawo kati abaana abadde basalinkiriza okusobola okusala nga basala amagezi SFC badde bakuba emiggo miyitirivu.